eno Oluganda Radio Podcast omutesitesi nga bulijjo Martin Muganzi. Kakati nno tukomyewo n'akatabo akalala ke bayise Omuganda n'Enswa akatuwandiikibwa omwami Jackson Kaswa. Akatabo kano si mboozi wabula ebyo omuwandiisi ono bye yanoonyereza era n'akubisa mu kitabo kino eno ebikwata ku nswa. Ebitonotono Omuganda n'Enswa kye kitabo ekitotola akawonvu n'akagga kalonda akwata ku nswa ko n'ennono Omuganda y'Omuganda ekwata ku biwuka bino. Sayansi omwangu mwangu akwata ku nswa naye tasuuliddwa muguluka. Omuwandiisi waffe ono Jackson Kaswa yazaalibwa Myanzi mu Mubende District. Yatendekebwa mu Makerere University okusomesa sayansi n'ebyennono mu matendekero g'abasomesa. Ate mu University of London mu Bungereza gye yakugukira mu kuwandiika ebitabo n'amawulire. Awandiise ebitabo ebiwerako ebikozesebwa mu masomero. Kaswa atambudde mu mawanga mangi mu Africa ko ne mu mawanga ga Bulaaya ng'alafuubanira ebyenjigiriza. Yaliko ssentebe w'ekibiina ky'abawandiisi b'ebitabo mu Mubende ekiyitibwa Mubende Publishers Bureau ekyategekanga okuwandiikira bannayuganda ebitabo eby'amagezi. Kakati njagala okubajjukiza nti tusoma obutabo buno eno tetulina lukusa lwankalakkalira kuva eri bawandiisi baabwo. Tukikola okusobola okutuukiriza olulimi Oluganda eri mmwe bonna abawuliriza era abo bonna abandyagadde okumanya ku ebyo ebyawandiikibwa abawandiisi bano bannakinku. Era y'ensonga eyo yokka lwaki tusoma obutabo buno wano ku Luganda Radio Podcast. Kakati katulabe ku ebisooka mu katabo kano eno omuwandiisi bye yatuwandiikira nga tannatandika kutubuulira ku nswa. Agamba bw'ati: bw'olaba omuntu ng'atudde awo oyinza okulowooza nti mpozi yaaba talina kyakola. Wano oba weerimbye kuba engeri gy'aba atudde awo kiba mu mmeeme ye ne mu mutima gwe kiba kifumba mutuku. Anti yaba alowooza. Naawe nno tugamba nti omuntu oyo alina kyakola. Nange bwe ntyo nabanga ntudde awo nalabiranga awo ng'ebirowoozo ebifa ku nswa bijja nga binnekkata mu mmeeme yange. Nze ne bwe nabanga sifaayo naye nno ebirowoozo nga byesomba. Nalwa edda ne ŋŋamba nti owa akugoba tabulwako kyakusuuza nange ebirowoozo bino nga bwe bimbonyaabonya biti kambeeko kyenkola. Nekyavaamu ne mmalirira okuwandiika obugambo buno obusirikitu obufa ku nswa. Muno mu Buganda buli Muganda amanyi enswa. Ate gwe olaba n'omusajja eyajjamu obuzzi okupakasa omugano gw'enswa bwe gutuuka omusanga atunuza bikalu ku ttale asobole okwefunirayo olusoggo. Kino kikakasa bulungi nti atazaalibwa mu Buganda w'omusangira bw'otyo naye ate Omuganda nakabala. Enswa kintu kikulu nnyo okuva edda mu byafaayo bya Buganda. Tutegeezebwa nti omuntu bwe yabanga agenda okuwa omusolo embuga yatwalangayo omutwalo gwa nswa ezo enkalu se tuyita obwangule. Omuntu okuwasa omukazi bo bannyini muwala baasalanga emitwalo gy'enswa. Oyo ayagala okuwasa omukazi gy'ateekwa okubawa balyoke bamuwe omukazi gw'ayagala. Omukazi bwe yabanga azzaayo omuzigo kiyite okufumba enswa n'obutiko bye byatwalibwanga. Okugulana omuntu bwe yabanga ayagala ekintu gamba ng'embugo, enkumbi giyite ensimo n'ebirala yaddiranga emitwalo gy'enswa n'atwala eri oyo abirina ye n'amuwa by'ayagala. Olwo obuguzi ne bukutuka. Wano nno ndeese bino ng'ebyokulabirako ebitono n'olwekyo naawe anaasoma akatabo kano onootegeera obukulu bw'enswa muno mu Buganda. Neebaza nnyo abo abasobodde okumpa amagezi nze ge nali simanyi ku nswa n'okusingira ddala neebaza nnyo jjajjange Ssaalongo Kapere ow'omu Bulemeezi eyannyinnyonnyola era n'ampa namungi w'ebigambo ebifa ku nswa ennaka. Njozaayoza mukwano gwange Jessegawa eyannyinnyonnyola namunkukumbo w'ebigambo ebifa ku nswa ensejjere embaala era n'entunda. Wano nsaba abo abanaasoma akatabo kange nti
bwe basangangamu ensobi baleme kungwako nti omuwandiisi waffe talina kye yakola ebintu amala gabojjabojja bibojjebojje. Nedda mbasaba omu annyonnyole munne ebyo ebyali badde ebituufu, era ndiba musanyufu okulabira ddala omuntu annumba n'aŋŋamba nti nno wano wakyamu wandiiseewo bw'oti anti nange bannange bwendi. Amaliriza bino njagala okubategeeza nti ffenna ku nsi nga bwe tuyitibwa abantu naye ate twawulibwamu ebika, gamba ng'abaddugavu, yeffe enzaalwa za Afirika n'abeeru abo abava mu nsi z'e Bulaaya n'enswa bwe ziri si za kika kimu. Ez'ekika ekimu ziyisa empisa yaazo n'endala zityo, kyokka nga zonna ziyitibwa nswa. Kale ziizo zitambaale olabe obukodyo bwazo. Nze Jackson Kaswa, February omwaka 2000.